Buy some bright black. Come on, Joe. He's not a nice Joe. Yeah, good thing they're fighting about the parking. Now he feels the pain. Yeah, good. Yeah, Gunda, park your car properly. You leave too much spaces. No, I'm always fighting with them, so good. Now for real. Ha! So you're feeling my pain, Pinto. Call him out. Like, Pinto! Mulimbu story bwenkolanga inspirational stories osobola okubeera nga nkumotivatinga mu nsi eno osobola okutegeera munira mulimu ebintu ebimu ebisoboka. Just imagine Zali ne mutabani we bali mu kuyomba bafunye olutalo Njasa Biggu naye ng'olutalo olwo bayombera parking space ya parking omu apaakinga obi kati omulala wajja okupaakinga abeera talina ng'ejja apaakinga kubanga space oli abeera agipaakinzeemu bubi. Ayi Mukama Katonda nsaba ffenna Mukama Katonda atutaase atuwe okuyomba okwenjawulo. Omanyi mulimu ebintu abantu bibaagala osaba Mukama Katonda amazima nga tebisoboka. Saba Mukama Katonda nneme kufa. Ekyokufa ojja kufa. Saba Mukama Katonda ofe mu nfe ennungi. Mulimu abajja okufa baleme na kubaziika. Saba Mukama Katonda ofe mu nfe ennungi n'abantu ba mikwano gyo ate si basobole okuziika mu COVID mwaziika abantu bammwe timwabaziika babaziikiranga buziikizi. Okitegeera ne waliwo ebintu byesobola osaba Mukama Katonda mbeerewo mu bulamu nga siyomba kiyinza obutasoboka nga tonyiiga kiyinza obutasoboka naye oyinza osaba Mukama Katonda akuwa ennyiiga ennungi okuyomba okulungi oli ku mizigo muleme kuyomba bya ddogombwa ate ono antwalidde musajja wange ono yakubyamu mubeere ku muzigo nga muyombera parking apartments ngoga naye oli omusajja yeeyisa bubi buli wajja okupaakinga apaakinga bubi nze emmotoka yange beera tusobola yitawo kwega ennyombo weezito nga Zali lwalimu ne mutabani we agambye yeye naawe kiwulireko bulijjo mbagamba nze wensembayo okujja mba mwabipaakinze mu bubi mwabasoose kati namwe kasooka okiwulire obulumi bwembeeramu nga ntetenkanya engeri w'okupaakinga nga sirabawo kwegamba ofune ku bivumu ng'ebyo otandika okuyombesaako bamakanika naye gwe obeedi eno oyo yombeseko ma wanene wante emmotoka tewagikozebu kwegamba ng'ebintu byoyombesa oyombesa baki oyombera ku airport badileyinga batya flight enennyonyi kwegamba ng'oli awo obusungu bukulumira bintu birala enennyonyi sigenda kuddamu gibuukingako last time badileyinga flight nera eyabwe yedeleyinga even this time round nera badileyinze flight nga byebikuyombya sente tosobola kuyomba Mukama Katonda atayinza kikujjako walibeerawo ebikosombu ebikunyiiza omuntu n'ovaako naye nga bibeere nga byebyo ebikujjako okitegeera ebyo nga byebikujjako sente ate bannange omanyi mulimu n'ebintu ebimu omuntu kuganga alina ekizibu naye nga noolaba ekizibu yombera flight delay yombera obutakurifandinga gundi sente za tiketi oba okwongeza tiketi luli eri wagibuukinga kamu 3 lwaki kati bayongezaamu ogibuukinga kamu 4 okitegeera ekintu ng'ekyo nga byebikuyombya Mukama Katonda atuwe ku bulamu buli omu bw'asabirira kankusaba subscribing hano ku SMX Media tujja kuyango missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media sobola bulungi okukolera music video gwenewe n'omuyimbi ng'olina oluyimba lwo lwa audio nga wandyagadde olukolera video otuuse ate naawe kenyini atannaba kubeera ng'orecordinga luyimba lwo lwa audio ng'oyagala studio ne producer omulungi anasobola okubeera nga akurecordingira oluyimba lwo tukubireko obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde obitulekere.